depression eri kucheyo va kubinene byebizungu kati kino ekyo ky'obwakadama kyekiganda nobeera mu nnyumba n'olabirira abantu 10 n'olongosa flo oli ng'agenda kujja akole bw'ati omuntu ng'agenda kujja ng'omanyine essaawa ze zaayomberako nga yeekuulako wayo ebintu natandika obbikasuka omwana n'akugamba maama se kirini n'abanga kirini mafi koyisi ايش في هذا ايش في ايش ليش قرم ne bakonstitusa ne mumala okulya bulungi nnyo emmere baasibye banywa chai sawa emu ne banywa chai sawa 2 ne banywa chai sawa 3 ne banywa chai batudde sawa 4 5 lwe basituka okuteekako emmere 6 noyoza ebintu ogenda owumuzawo akagongo ate bataddeko chai bagenda kunywa abaakamala okulya emmere bataddeko chai bagenda kunywa ogenda okuwumuzawo akagongo mbw ate jangu olongose effumbiro lirina okusigala nga litukula ate ng'omaze okwoza ebintu ebyemmere byonna n'olongosa effumbiro noleka nga litukula bo ne baddamu ne banywa chai nga tewali abakase ne baddamu ne banywa chai oveeyo eri waggulu gy'ogenza okwebaka owumuzeeko akagongo ka wifi mu kisenge kyo tekatuuka bwe balaba ng'okyakaliko sawa mmeka nga bakajjako nga bo basigala ku ddata waabwe ennaku ng'ekuluma ng'ogamba mbuze osobola okunteeka mu depression. Mwasuze mutya era mwasibye mutya abalungi bange nyongera okubanirizaako wano ku YouTube channel amanya amagi nga bulijjo. Tutandise n'omukyala Phoebe ng'agamba depression eri mu bakyala bankuba kyeyo naddala abali mu biyumba nga bw'owulidde ayogera. Ekibuuzo kiri nti alimbyewa ku byonna by'ayogedde. Alimbyewa amazima depression tugisanga. Lwakuba nti ye wabadde ayogedde nnyo ku bino bye tusanga mu biyumba ebitusula mu depression. Naye ate waliwo abakyala abali mu biyumba nga bali mu depression essaawa zino naye ng'abantu ababasudde mu depression be baate be yaleka e Uganda abaali badde bamuwa ku ssanyu ne bamuzzaamu amaanyi ng'ate bo bakoze kinene okumusuula mu depression. Abantu abali e Uganda basudde nnyo bakadama mu depression kubanga bino eby'omu biyumba otuuka n'okimanyira n'ogamba kino kye kyandeeta okukola kasita nfuna akasente. Kati ab'e Uganda ne bagattako buli ssaawa ne bakusaba ssente. Bw'obanga kadama yaleka omwami e Uganda n'omwami akola kinene osuula kadama mu depression anti awulidde yawasizza awulidde omwami asuza buli lunaku mukazi watu ne kimumalako emirembe oba oli awo nga ne ssente abadde aziweereza mwami. Famire zaffe zennyini batusuula mu depression batya buli ssaawa kusaba ssente. Abantu abali e Uganda balowooza nti omuntu wali ku kyeyo obeera olina akamome k'essente. Lwakusabye n'omugamba sirinaamu sinnafuna alabanga gwagaanye n'alyoka ateekako kwogerera ebigambo ebingi. Ye nno w'obanga wabalekera omwana bajja kubuuza omwana wo taali omwana agenda kulya ttaka agenda kulya bipapula tugenda kumuliisa ki n'olyoka ogwa mu depression ne beerabira ssente bulijjo z'obaweereza ne beerabira bulijjo by'obakolera nti munnange woba ozirina obawa. Y'ensonga weesanga nti abakyala abo boolaba babula ku families zaabwe ne babula completely ne balowooza oba yafa oba kiki ennamba z'amasimu baziggyako abo boolaba oba na blockinga bafamire ye bonna kumumalako mirembe ssente lwaganye bamwogerera ebigambo ebingi. So n'abantu abali e Uganda bakoze kinene osuula bakadamba abo mu depression. Ebireeta depression ezo kubanga mu kiyumba wano otuuka n'omanyira kirizagana kubanga ova e Uganda ng'okimanyi gy'olaga toyinayo maama wo toyinayo muganda wo toyinayo kojjaawo n'omanya nti eri gye ŋŋenze ndiyo bw'omu. Kati otuuka n'obeera ng'eyo embeera wagimanyiira
kuba yoba okimanyi yakaseera buseera naye tewali kisinga kutabula obeera ku kyeyo ogenda okuwulira nti omuntu gw'osindikira ssente yazirya bye wamugamba okukola teyabikola n'olyoka obeera mu depression ssente z'omuwadde nnyingi wazimu wabeeko kyakola yakolamu birala. Navuddeyo ne mbagamba nti omukyala gwe twadde tunoonya Namulabye abadde yabula emyaka 4 ku famire ye. Sijja kwogera nnyo ku bimukwatako bigenda ewala ku lw'okuba nti munnange tubaako bye tuzibiikiriza ku bamembaazi baffe kubanga famire ye yajja ne mu registeringa mu kya Initiative Uganda okuba nti tumunoonya naye ekyali kyabuza omukyalo oli era ekyali kyabawula ne famire zaali ssente. Yasindika ssente miliyoni nga 3 n'abaako byagamba maama okubaako ng'akola. Maama n'asooka n'akolamu ebirala n'atakola mwana kye yamugamba kukola. Y'ensonga yatuuka n'abavaako n'ababulako ng'ate yabalekera n'omwana. Naye ng'okusinziira ku ssente ze yasindika babeereko kye bakola kyali kigenda kulabirira omwana ono nga ne waaba tazze mbawa wadde 10 nga kigenda kumula nga kintu kyali abagambye okugula nga kigenda labirira omwana oyo. So Kadaama abadde ye yabulanga agamba kasana bawa ssente bakole kye baali balina okukola ekigenda olabirira omwana wange bo bennyini ne batakikola kati n'asalawo ababuleko. Abakyala ebiseera ebisinga bambi babula ku families zaabwe nga balina ensonga lwaki. Abamu babeera babamazeeko emirembe okubasabiriza ssente, abalala babeera babanyiiza yabawa ssente mukole kino ne mutakikola ne mukola ebirala. So abantu abali e Uganda mu making sure nti omuntu yenna ali ku kyeyo bw'akuwa ssente n'agamba kola kino gwe tosooka kukola kikyo oba gwe ekikuli mu bwongo kuba ssente zino si zizo. Topulaningira ssente ezitali zizo, kola omuntu kyakugambye okukola. Y'ensonga abantu mangu bagenda babulako mulowooze baafa naye nga gye bali balamu. Abakyala abo oluusi ayinza okubula naye nga yejje ne mu bulamu n'agamba kanfe ndaba n'abantu b'enfiira tebalina mugaso gye ndi. Omuntu ne yetta just because of you mu abantu be baaleka e Uganda. So tugezeeko okubeera nga munnange tukola ebyeteekeddwa okukola. Abantu abali ku kyeyo beetaaga wasuza otya olwota leero si kumusaba ssente. Mulimu abantu abali e Uganda betu ng'oli yakuleka e Uganda naye nga gwe lw'ofunye ekizibu lw'ogenda mu inbox ye n'omubuuzaako munnange oli otya, munnange no nafunye ekizibu njagala ompoleyo $200 naye nga bw'oba tolina kizibu tonoonya muntu oyo kumubuuzaako. Ekiseera kituuka abakyala bano abali ku byeyo nga buli walaba message ng'eva waka atimanya eyo ya ssente kyova olaba oluusi babaleka n'ataziwuliriza. Bw'aba akuyambye oluusi n'agiwuza n'agireka ku bluetick oluusi ne babikoowa n'abanga ogenda gisindika tajja na kugibikkula kuwoza amanyi gwe buli lwojja osaba ssente buli lwojja okaaba kizibu. Abantu abo mufeeyo nnyo mubabuuzengako munnange oli otya embeera eri etya n'okubasabirako. Fibi akunnyonnyodde be bayitamu. Obeera omuntu omu naye ng'oli mu famire erimu abantu 10 naye ng'abantu 10 okuva ku taata mpaka ku muto asembayo batunuulidde gwe Kadaama. Olina okubooleza engoye ate abo abantu bambala engoye bakyusa engoye. Olunaku lumu bwe luti oyinza okulowooza engoye bazambalidde wiiki nnamba nga toyoza. Olina ozooza, olina okuzigolola, olina okufumba emmere naye bazuukuka omu mulimu famire ng'azuukuka omu n'agamba mpa emmere n'ogibega n'ogimutwalira n'alya n'alekawo essowaani waatudde waliiridde n'akuyita ojja ogijjewo. N'agenda mu toilet gy'ewakamala olukulongoosa n'agifukirafukira ebbali bw'ati n'okugikolako kopupu n'amala n'akuyita n'agamba gy'olongoose. Imagine olina abantu 10 ewaka bonna beeyisanga baana bato. Ovanga ku bantu ng'obalina ewaka nga gw'obaliza okuva kapale ak'omunda. Ovanga ku muntu ng'amala okukozesa tishu mu buliri. Omukyala n'omwami abafumba ebiseera ebisinga bakozesa tishu n'akozesa tishu n'agisula wansi nga Kadaama gw'olina okugendayo ogirondewo ogiteeke mu kasasiro naye nga n'akabaketi akabeera mu kasasiro bakayina mu kisenge. Oli ewaka olina abantu 10 oluusi nga buli omu alina ekisenge olina okulongoosa ekisenge ekyo buli lunaku.
oli ewaka oliwo omuntu omu olina ennyumba alina omukyala juza yabadde akabye nangamba alina ennyumba oba fulo bbiri erimu ebisenge simanyi wansi erimu ebisenge oba yangambye bimeka nga biyitirivu ng'alina okuba abirongoosa buli lunaku one floor naye ng'ennyumba eriko floors 3 buli floor erimu ebisenge biyitirivu naye ng'alina okuzirongoosa zonna buli lunaku. Abakyala babeera ne depression, abakyala beekyawa, abakyala balina ennaku. Osanga omulala ng'alina ennyumba nga teri mu bantu bangi, ng'alina abantu 2 oba 3 naye nga mukwano ebintu bye bakozesa biringanga by'abantu 20. Ye n'osanga ku muntu ng'ali mu maka nga bayombi. Bannanga abakyala abo mubasaasireko. Phoebe nga bw'abyogedde weebiri mu mayumba g'Abawarabu abamu oba abasinga obungi. Teebereza ali mu bantu 10 oba 5 oba 6 ne babeera 2. Mulimu abantu nga tebasoboka. Alina okuyomba ajja tinkule buli kimu kye wakoza kye tinkule. Omala okulongoosa ajja akolewo bw'ati akwate bw'ati alabe wali watya watukudde oba tewatukudde. Teri kuwummula, tebaagala kulabako ng'owummudde. Kawifi balaba ng'okakozesa nnyo bakajjako nga waabyogedde eriyo amaka nga gabikola. Mulimu abamu nga bagikuwa tebalina buzibu, naye olinga okulaba otudde butuuzi bwoti oli ku ssimu ne waba waakagijjayo nga ajja kgenda akuulemu wifi agiggyemu masannyalaze, ate bo babeera ne data ku masimu. Era bakadaama abasinga nga bwakyogedde tebabeera na wifi mu ruumu zaabwe, tezituuka zikoma eno wansi. Ne waba asula wansi bagirimitinga speed okulaba nti ewuwe tetuuka mu kisenge gy'asula. So bankuba kyeyo bayita mu bingi, mubasabirangako, temutunira butunuulizi kasente ke bafuna. Pray for them. Ekirala bannange abali e Uganda mulekeraawo okusabiriza ennyo sente, mulekeraawo okutunuuliza amaaso buli kazibu konna akajja n'okagamba kadaama era oba oyagala sente. Munnange kino kiti munnange kati kino yo okwewola ne kufuuka okwewola. Kitwale nti kadaama ono ali Uganda nabyo omulenzi awo ng'apostinze maama we era sister yagenda ebweru kati simanyi noddayo n'omulundi ogwokubiri naye toyambye maama. Sente tezibeerayo nga bwe babukola buggwera mu baana abalina byayagala okukola. Akomawo ne Uganda ng'alinamu akakadde ako ba miliyoni ezo ne bumubeezaawo e Uganda n'asituka n'addayo ku kyeyo. Mwe ne mulowooza nti alina sente nga talina. Mukitwale nti ali Uganda nga bwe mwatambuzanga obulamu nga temulina muntu ali ku kyeyo, bwe mutyo bwe muba musigala. Bwe muba mulowooza byangu bannange nammwe mutambuleeko mugende ku byeyo. Nalabye omulenzi oba mwamulabye ng'atimbye nnyina ali mu kugamba sisita yagenda ebweru naye tayambye maama asula mu kayumba kabi. Osanga sisita yakola n'emyaka 2 egyasooka nga teyakola dda akapoloti. Sente z'abankuba kyeyo zirina engeri gye ziddukamu zisaasaanyizibwa mu makubo ga njawulo. Bannange simanyi na kumanya naye Mukama ayambe buli mukyala yenna na buli mwami ali ku kyeyo. Sente ozikolemu ekintu ekirabika nti nakola emyaka 6 naye atlisi nafunawo kino. Abantu abali e Uganda baganyuddwa nnyo mu sente z'abankuba kyeyo okusinga bba bazituuyanira. Alright, mubadde balabi balungi, Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera. Tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako. Mweraba.